Omulabi wa Nyondo Media wenatukwaniriza nate mu studio zaffe olwaleero. Mawulire mangi gali buli omu yeebuuza ki ekigenda mu maaso. Abayimbi baffe baliwa, Fik aliwa, abalaga abamukutte bla bla. Oh yes, ndi wano okubategeeza. Sister nsanyusa okukolako naawe. Ng'oli munakuwavu, omuyimbyi waffe agenda kuyimba. Fik ejjo nabadde disappointed nga simulaba naye kati ndi musanyufu finally avuddeyo abadde cleared. Okay. Lwaki nga toli mu vibe? Siri mu vibe lwa nsonga nti mbadde neesuza okubeera ku Legends Bar olunaku olwo nyini naye still since ku Sunday bagenda kuba nga ate bakikuba kanidde paka Sunday ate n'agamba ki. Okay, go we natulaba updates eziriwo essaawa eno. Show ebaddeyo kuba ey'olwaleero ku Legends Bar officially eri cancelled olw'ensonga ezimu ziri classified. Wabaddewo issues with omuyimbi Fik Fameika okuva olunaku lwa jjono lwe yatuuse ku kisaawe, so n'atasobola kubeera nga abeera cleared okuyimba. Naye waleme kubaawo babalimba na allegations zonna nti bamuzizaayo and all staff. Tesobola kubawa information eyo kuba eri classified, naye finally amaze n'abeera cleared. Wabula tagenda kubeera ku show y'olwaleero wamu ne baana balenzi Maulana Ndre. Amazima gali naye kenyini yekodde kabiri nagaba nange nkooye omwana akooye ngubadde mutundeko ne ku face naye omusajja watu amazima gali nti akooye essaawa 24 ng'ali under detention. It is big. Era baddeko mu mbeera yasobola okunyonyola. Naye nga temuggwamu maanyi kubanga Abu Dhabi of course engabo kyali kyateekebwa olunaku olw'enkya show gyeri bulambalamba ennaku z'omwezi 10 era mu kifo kyekimu tebakyusizaamu naye ate era nga ennaku z'omwezi okukosa zigenda kubeera 11 ebaddeyo olwaleero egenda kuba nga ate eddayo ku Legends Bar, so temwerabira tugende twesangeyo twekuba amanda buli kimu tukikole nga bwe twakikola ku Maddox. Kitegeera akade part of the script, of course. Okay, nga tumaliriza twagadde tuyiseewo obubaka buno mbimpimpi naye era nga tetwagala kwerabira bannaffe apo events abatadde mu kusimbi mu programu eno. Nyondo Gleam of course ebaawo ku kido gwe ayagala okutereeza ka skin olina pimples olususu kutabuseeko onaabaweeta ku lugambo bamazzi ge mabi. Tutuukirire Nyondo Gleam kiggwanga contacts zaffe ziyitawo wansi ku screen zaffe. So na wena eyeetaaga okulya ku African food eyeetaaga akatooke kawunga muwogo n'ebirala ebiringa ebyo mmere eyeeka mmere enganda eya Uganda. Enamba zaffe ziyitawo ku screen zaffe awo beera ng'otutuukako tukola deliveries okwetoloola UAE yonna. Nate era tujja kuba tubaddira bwe wanaabaawo emergency news eguddewo yonna oba mawulire agaguddewo gonna agatalinda tujja okutegeeza eri eggwanga. Nsigadde ndi Medi Nyondo Rozet ne katwagala bajukiza nti Nyondo Media tuli wamu naawe. I want to end it upon this one rain. Let me sing again in New Year. Hey, Maula wapana na nyoko. Agamatso nebisiga watwala bya nyoko. Chine chirawo chitwalire nyoko. Ulungi wali uje wataba kuba nyoko. Maula wapana na nyoko. Agamatso nebisiga watwala bya nyoko. Chine chirawo chitwalire nyoko. Ulungi wali uje wataba kuba nyoko. Nyonya nesiri jojusi wano munigira. Ngakuswama nongwa misanga mumimwanyi ngankuli